نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abatulaba ku Labaika Islam Media alhamdulillah twebaza Allah w'ekitiibwa atukomezaawo ku lutimbe luno beera ntituzigenda mu maaso n'okwejjukanya eddiini yaffe tusaba Allah ffenna abeere nga atusasula mu musera Allahumma amin. nga twabasuubiza omulundi ogwayita nti inshaallahu taala twatandika ekitabo ekikwatagana ne kibayita fikhi al-Islam adillatu mateeka g'obusiraamu n'obujulizi obulaga buti omusiraamu bweyandibadde yeeyisa inshaallahu taala. era nga mu kitabo ekyo twalondamu baabu topiki gyetugenda otambulanga nayo inshaallahu taala paka wetunaabeera nti tugiggusa tugimaliriza ffenna tufunemu kyetusaba Allah ow'ekitiibwa nga eyitibwa ahwalu shakhsiya. era nga mu topiki eyo alhamdulillah mulundi ogwayita twatunula introduction naye nga tulina sheekh waffe Sheikh Quraish wasajja tusaba Allah abeere nga mutukuumira era agenda kubeera nga ababuuzaako then tutandikire bwe twakoma inshaallah omulundi ogwayita inshaallah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. tumwebaza Allah abongezezanga tuli abalamu era tumwebaza kubanga akyatwazise ku mukka ogussa. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera yemu atusobozesa okubanga tukola emirimu emirungi gye tugenda okubanga tumusisinkana atusiime era atusasule musira. Mbebaza aba Labaika okubanga mutukyaziza nate omulundi omulala nensaba Allah bawemu obulungi ya rabbal alamin. Naam Sheikh. Naam alhamdulillah Sheikh, omulundi guli ogwayita esibu twali ku nsonga naye abantu basigala bo bannyini baagala okubeera nti balaba kyekiddako inshaallahu taala kuba buli kimu twakikonako obukonyi kati ngaewagamba embeera z'obuntu zetugenda otunuulira nogamba embeera z'omuntu mugenda kuyingiramu amaka amasiraamu ogakola otya owasa otya oyogereza otya omalaawo bw'otuuka okubeera nti ototya omukazi owakana otya naye kyetusaba Allah ekyakole ki akitukingirize nga ffe abafumbo inshaallahu taala ekyokwawukana kiraddewo okola paka ku miraathi ku busika ku byobusika egabana bita inshaallahu taala. naye olunaku olwaleero inshaallah tujja kubeera nti tutandikira ku kye bayita amaka amasiraamu inshaallah. era nga bwetwagamba inshaallah tujja otandikira amaka kuba buli omu yandyagadde okubeera n'amaka amasiraamu era buli omu yandyagadde okubeera nti atandika famire nga famire agitandikira mu kukola musingi okukola amaka amasiraamu inshaallah. Sheikh awo tubatandikira Sheikh wange. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala yatonda omwana Adamu n'amuteeka ku mugongo ensi eno era n'amuteekako n'ekigendererwa ekyokulaba nti afuuka omusigire we mu nsi. era Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an yaga nti wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Allah jalla wala yagamba malaika tugenda kuteeka mu nsi khalifa. Kalimatu khalifa kitegeeza alladhi yakhlufu ba'dahum ba'dan, agenda okuba nti basikirigana baddiŋŋanira mu bigere. Omulimu ogwo nno mukulu ogw'okuba nti nno omwana Adamu yakhlufu ba'dahum ba'dan, basikirigana
kitegeeregera Sheikh kitegeeza eyo aye khalifa omusigire zambi omuntu ogana okubeera nti afuna ensonga olw'okuzaala nakumalwa abantu nga bagamba bwe sijja zaala era tujja kukiraba kubanga Umar ibn al-Khattab kankisooseewo nga bw'olesta ekyo yalina ekigambo kyene yagambanga nti wallahi inni la ukrihu nafsi ala al-jimaa nti ebiseera ebimu yeekaka okugenda eri omukyala awulira tagala okusinziira ku birowoozo byalimu kulembera eggwanga aga naye neekaka ngenda eri omukyala rajaan ng'ekigendererwa kyange nina essuubi nti oba oliawo Allah anajja ku mugongo gwange anadda mu bigere byange ng'asinza Allah ekigendererwa ekyo kiwulira bwe kiri ekinene era nja kukikozesa bwe tunabakuguma tuddamu ekibuuzo ekimu biidhinillahi tabaraka wataala so Allah tabaraka wataala omwanadamu yamuteeka mu duniya munonga ekimu ku nsonga emuteesezaawo kwe kubanga akolerera ensi eno n'okubanga tusikirigana ensi esigale ng'egenda muki naye ekyo tekisobola kuyimirirawo illa nga waliwo process oba amakulu amatuufu omwanadamu mwayitidde ng'ateekeddwa okukwata okusobola okuba nti nno atuukiriza ekigendererwa ky'owekitiibwa Allah subhanahu wataala ekyokusigirigana mu duniya era mu mbeera y'emu ekyo okusobola okuyimirirawo bulina kuba bufumbo tekisobola kuyimirirawo kirira nga tuyitidde mu buki mu bufumbo obutuufu tusobole okwawukanako n'ebisolo Allah jalla waala engeri gye yatuwa amagezi agategeera tuteekeddwa okwawukana n'ebiki n'ebisolo kale no nabwe ekityo tebirina amateeka gakuwasa gonna enkoko obwagazi bwe bugijjidda ekola ki egoba bugobi naye seeka abantu nenaku zino wallahi baagala kweyisanga abantu baagala waliwo omusiraamu yabadde aŋŋamba seeka mulwakuba nga ŋŋamba muli Uganda wano n'ensi ezo zeyita nezakulakulazakka wansi zo zeyita zakulakulana bw'osanga wallahi abantu nga bo tebayinawo nsonyi balinga ebisolo mulujjudde nga mwe bali yadde okugamba nti tugende kwano bawana atoseka bannabo tebaagala kweyisanga abantu baagala kweyisanga naye Allah jalla waala ekigendererwa kye kyawukanako n'ekyo olw'ensonga y'okuba nti yaga nti walakad karramna bani adama omwana adamu twamufuula wa kitiibwa ekyakufuuza ow'ekitiibwa olw'ensonga olina amagezi olaba ekirungi n'ekibi ekikwasa ensonyi n'ekitakwasa nsonyi kale no nabwe kityo Allah yatuteerawo amakubo yalaba nti gegagasa agali mu kitiibwa ky'omuntu okuba nti omuntu awasa ate nga ne mu kuwasa waliwo amakubo gateekeddwa okusooka okuyitamu nti tulina okutuuka kuwasa naam sheikh ensonga eno gy'olikya amaka amasiraamu alhamdulillah nga amaka amasiraamu osobola kukeera ku makya bukeezi nogamba nga bufunye wabula oyina wootandikira ngaokwogereza so seeka mu mbeera eyo kuba kye bayita alkhitba kiyita ki alkhitba okwogereza okwengeri y'okusiraamu lwakuba ekigambo kyayogera nze nalabanga mu Uganda ekitiisa agamba okwana kyandibadde kola ki okwogereza kyekiwulikika obulungi naye ng'era shekhe obanga akwana tereevu ensiraamu lwakuba nti nno n'ekigambo kwogereza akagamba ako bw'oba okazizaayo mu lulimi oluwoomerevu ekigambo kwogereza yani oyogera ebigambo ebiwoomerevu bw'ozzaayo bw'oyogera kati lwakuba nti nno amakulu agajjayo mangu ekigambo kikakwana naye Abaganda balina ekigambo kwogereza nti kiwamukko ku kitiibwa kyambazibwa kiki ekitiibwa sebunamu ne Sheikh alhamdulillah tujja kusaba hano mu kwogereza ogaziwemu nnyo kuba abantu abamu baba mukwana okutali kutuufu naye omuyitako agamba nkolaki njogereza okwogereza okusinza tunalaba amateeka g'okwogereza biidhinillahi tabaraka wataala ndoza tujja kuvaawo nga tufunye ekifaananyi kyetuliko kiri kyekyo oba si kyekyo okwogereza mu busiraamu kiba idhaaru ragaba kwolesa okwagalako eri omukyala yenna nti oyagala kumuwasa ebbanga lyomalanga omusajja ayolesezza okwagala kwe eri omukyala nti ayagala kumuwasa aba amaze
okuba nti akola kye tuyita okwogereza. Singa ng'omukyala akkiriza kubanga osobola okutwalayo okwogereza bye bagita ardhi noga nti njagala nedda ekitegeeza tekufuuse kukola ki tekufuuse kwogereza. So sharut ey'okwogereza alina okubeera nti akkiriza okwogerezako ekitegeeza nti kubanga osindisa okwogerezako ekitegeeza wendaba omukyala nza okulaba omukyala nemusiima ngengange wemusiima netandika okubeera nti ngula obulabo biki ngaobulabo obwo naye ngaomukyala okale nentandika okulaga sayinzi nti nze njagala okwogereza okwange nentandika naye ngaamazima n'omukyala ye takola ki takkiriza bwaba takkiriza okwogereza kwange tekubaayo kyetuyita okwogereza kwe kuba nti nno ovaamu ekigambo ekiraga nti oyagala kuwasa mukyalo oyo era nako kankakoneku nti okwogereza kulimu emiteeko ebiri kulimu okwogereza okwa direct nga bwogamba nti gundi muwalawo mwagala njagala kumuwasa lwaki ngambye nti gundi muwalawo njagala olw'ensonga ebiseera ebisinga omwana ow'obuwala tatera kubeeraawo tatera kulabika mangu abula tutera kulaba bazadde be oba aba bamwenako obuki ekyo musaidi ey'obusiraamu amma mu nsinga zino ezaffe oluusi omwana omuwala akola ki alabika nawooli kuba kati kyolinga ogamba nti nsobola okugenda ewa taata w'omuwala butereevu nemugamba nga mutandika naye butereevu n'omuwala sinnamulabako nga n'omuwala sinnamulabako oba naye tesobola gamba nti tosobola gandi nga sinnamulaba ola nti wamulabako ko omakala obadde oli ku mukolo wewe n'omukola ki oba oyinza okuba nga tonnamulabako wabula nga okitegedde nti gundi alina omuki omuwala nojja n'ogamba muwala onjagala mukola ki omuwasa muzeeyi nakkiriza oyogereza omuwala naye omuwala oli ateekeddwa muzeeyi ono okubanga amugamba nti waliwo akola ki akwagala omwana nagamba okay kakati awo ekimala okuba nga kiyimiriddewo tuba tuli mu kyebayita okwogereza omaze okulaga okuwetaavu bwo eri omukyala nti oyagala mukola ki ye kennyini omukyala nga gwoyogedde naye oba nga olina gwoyiseemu okuba nti amukutegereza omukyala nakkiriza okuba kuyita kwogereza ssebo mu busiraamu. Naam ssebo essebo naam sheekh era musaidi y'okwogereza awo wajja kubeera ebibuuzo bingi kubano tetubaddeko nti okwogereza kyeki naye ebigendererwa ki ebiba mu kukola ki mu khituba mu kwogereza ekigendererwa oba hikima eri mu kwogereza kwe kuba nti nno sayidi zombiriri ey'omukyala agenda okuwasibwa ng'omwana ow'obuwala agenda okuwasibwa n'agenda okumuwasa bategeregana ataarufu bainahuma kubanga obufumbo mu asasa oba twaliyise nti nno kampuni ey'olubeerera mu asasa mu luganda olutuufu tugambye nti nno ntabiro ey'olubeerera sigamba nti oba mirandira sigamba nti asasa kitegeeza abantu abawangaalira awamu kati tugiyite entabiro yalubeerera teriringa somero nti lisobola okusekesera nobigambiveemu wa bizinensi kyetuyita obufumbo kintu kyaluki kyalubeerera ekitegeeza nti abantu bano abagenda okuba nga bayingira mu bufumbo bateekeddwa okusooka okwetegeera sawa mu mbeera ey'obuntu nga tonnaba kuba nti otuukira ddala ku kisembayo nti omukyalo ono kamuwasize ddala osooka otegeera nti omuntu ono ayagala biki lwakuba nti oluusi seka naye awo butuufu ojjagaziwa mu kuba waliwo baganda baffe waliwo n'abantu baffe bogenda okuteeka ewala oli omutuukako n'agamba nze nkyamwogereza ngenda kuba era awo waliwo ekibuuzo waliwo ekibuuzo ekiga nti dawabiti abaffe okwogereza okuwa hakki ki okuwa kuvaawa paka luddawo mu nkolaganayo oba enkolagana yammwe abogerezegana ababiri erina kuva luddawa paka luddawa kikulu
oba ntegerekeka. So okwogereza tugambye ekigendererwa ky'okwogereza kwe kuba nti nno abagenda okufumbiriganwa bano ababiri babaako engeri gye beemanya. Buli omu ategeere munne byayagala ne byatakola ki ne byatayagala. Ogeza osobola okumulaba okulaba omuntu ogenda okulaba nga jasi essimu emu lw'oto gikubye akubogolera ono namutwala waka namalako tigenda malako. For example osobola okuba omusajja anyigama omukazi naga nti ono sijja kukola ki yani akaseera ako kawa buli side okukola ki okusoma side ye endala. Ekyo kirungi nnyo nno mukola ki mu kwogerezanya n'okubanga oluusi by'obadde oyagala oyongera okukakasa nti bye bituufu by'okola ki. Olw'ensonga ebiseera ebimu nga bwe tugambye nti okufumbiriganwa ntabiro ya lubeerera tekyalibadde kirungi muntu atwale kintu ng'alimbiddwa mu kyo. For example omuntu mwangu nnyo okukola empisa ezitali zize ku mulundi ogusooka. Mwangu nnyo okulaga obuyonjo mwangu nnyo okola naye bw'omulabako emirundi ebiri esatu otayogera ekyo tekiri mu nsi kati. Omukyala wano nga omwogereza buli kimu kyonna n'omusajja naye bw'atyo. Kubeera abakyala ajja nakomplaininga n'agamba yali anjogereza yali munnaddi. Kakati ako ekitegeeza omukyalo yali ayagala musajja alina eddiini n'amufera. Kati ekitegeeza nti okukwogereza ensonga nkulu nnyo. Ebigendererwa by'okwogereza nga byetukirabye byebyokuba nti buli sayidi mu bwesimbu etegeera sayidi ginne waayo, emanye obunafu bwe, emanye n'ebirungi. Oluusi waliwo ebirungi byobadde nga obadde tobirabye naye oluvannyuma mu mbeera y'okuwangalamu embi n'obikola ki n'obitegeera. Naye oyinza obutakatuukako akabuuzo kano. Okwogereza omusajja bateekeddwa aboogerezeganya ababiri kuva paka luddawa. Yani abafu okwogereza kumufula nti mukyalawo. Ekibuuzo ansi eri nti nedda. Omuntu gwe mwogerezeganya oba bwe muli mu kwogerezeganya asigala ajinabiya tu, asigala wabweru gy'oli. Ekitegeeza nti tabe mukyalawo tokkirizibwa kumukwatako, tokkirizibwa kweyawula nga muli mwekka kuba mwekka, temukkirizibwa. Tokkirizibwa kukola kyonna kisukka mukyala atali wuwo. Tokkirizibwa kukola kintu kyonna ati kyegamba kitokkirizibwa kukola kintu kyonna. Tokkirizibwa mubuuzaako bwoti ate wuwo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okukwata omukyala atali wuwo mu ngalo. Kati ekitegeeza omukyala ono gwe muli mu kweyogerezeganya si wuwo. Era ebyo bye bimu ku mukyala bye yali badde asoma ku mwami n'omwami bye yali badde asoma ku mukyala. Nti omukyala ono bwe tuli fembi yeeyisa ate n'abasajja nga abasazi mu makubo. Omwami ono yeeyisa ate n'abasajja naye bwe boogereza omukyala oba omusajja ayogereza bino ebintu wammanga. Kuba omuntu ayinza okubeera eyo ng'alina omukyala gw'atandisa okwogereza naye bino wammanga ekitegeeza omukyala naye yandibadde abiraba oba omusajja n'alaba nti we mbadde mwogereza abadde alulunkanira nnyo okunkwatakwata oba abadde ayanguyiriza yeeyisa atya mu mbeera ze z'eddiini. Kubanga yoyo omwami gw'ogenda okufumbirwa era ye mukyala gw'ogenda okukola ki okuwasa. Gye tuyita eddiini, eddiini si ya kanzu si ya nkofi nedda. Yeeyisa atya bw'aba eri haga kuwa era nga bw'abadde akakuwa nga toli mukyala we bw'akawa n'abakyala n'abalala butereevu. Era n'omukyala ono engeri gy'abadde ayanguyiriza oli waba akwogereza n'akuyita ekiro ewaka butereevu. Manyirawo nti kino ono si musajja, manyirawo nti ono si musajja, manyirawo nti si musajja gwe bateekeddwa okufumbirwa. Kubanga omusajja akuyita nga tannaba kuwasa
olwokuba muli mu kwogerezeganya nagajja ng'osuleko ewange oyo manya si ye bbaawo omutuufu eyo ye tteke oba gye twaliise red flag gundi bendera emmyufu gy'oba olabye mu musajja oyo bw'ogigayaalira n'ogenda bugenzi mu maaso ebiddako tobangako gw'onenya weenenyanga wekka ekitegeeza ki nti okwogereza tekulinaawo rights za njawulo ze kukuwa ku mukyala gw'oyogereza oba omwami ali mu kwogereza wainama asigala mukyala wa bulijjo naawe ng'oli mwami wa bulijjo eri omukyala oyo naamu sheekh naye sheekhe kati nga wetuli mu kwogereza nga tunagenda ku miteeko kuba wano ndaba tonnatuwa miteeko gya kwogereza gibete wano mu kwogereza wano mu steepu awo nti njogereza nti omuntu omulala asobola nawo okwogereza akati ekyo bakiyita al khitbatu ala al khitba okwogereza kubayogereza bawulama baffe ab'ebitiibwa bakiharamusa omusajja okwogereza kwogereza kwa muki kwa munne ekitegeeza gundi mbadde mathalan nina omukyala gwendabye tubadde tutambula fembi ne nkugamba nti omuwala oyo mukoze eki ndaba nga yalisaanidde okukwasibwa kirina buzibu neŋŋenda eyo newaabwe ne mugamba omuwala oba ne mugamba owanyi nkukola ki nkwagala nagamba oke kati tewali buzitya gwe bw'okiwulira tokkirizibwa naawe ate gamba kyona bulijjo nange mbadde sikiraba naye nga kirungi tokkirizibwa kugendayo tokkirizibwa abadan naye sheekhe kati nze kati awo waliwo ekibuuzo ate kiri sensitive mu butuufu omanyi ekitegeeza enjogereza y'ennaku zino nfuukyo kuba omuntu ayinza okuba alina gayogereza naye ng'ate amwogereza si mu mateeka nga wozogalambika nti ekisooka mu kwogereza okwo taata oba abalina obuvunanyizibwa ku muwala balina okuba nga bakola ki bamanya n'omuwala alina okuba nga akola ki abategeezeza kati tutwano mu kwogereza wengenda wali ndowooza si kwogereza oluusi oganga oli bamwogereza ono atandise competition ng'omuwala agamba alina abantu basatu bonna bakola ki bamwogereza tukiwulirako ekyo nakyo kibuuzo kirala ekibuuzo kyalibadde nti abaffe kikkirizibwa omukyala okukkiriza abamwogereza abasukka mu omu ye omukyala kikkirizibwa okukkiriza abamwogereza abasukka mu omu jamuhurululama baga kikkirizibwa omukyala akkiriza abamwogereza abasukka mu ki amma yani sigamba nti mu Luganda oba nkireese bubi twalibadde tugamba nti abaffe omukyala akkirizibwa okuwuliriza abamwogereza abasukka mu omu kyetuyita okuwuliriza kyekiriwa nti ajje ono amuwulirize naye aleke egamba nti ye n'oli naye ajje amuwulirize aleke egamba nti ki nti ye bw'atagamba nti ye asigala akyakkirizibwa ne baba 10 ye asigala wagambira nti abagadde omulyango kuba abantu agenda kufuuka muyaaye ntegereke kuba ye bw'emala nevaayo tokkirizibwa jjiwa mulala obujulizi tugenda bufuna kasita yeevaayo tokkirizibwa jjiwa muki mulala amma nga tennaba kuvaayo omukazi akkirizibwa okuwuliriza awo najja nayogereza nayogera naye bigambo bulungi ne badisikasinga ne bakoma awo tamuwaddeyo ne Musa naye najja nayogera naye namukola ki namulika ne Uzairu naye najja nayogera ne bakola ki ne bakoma awo tetumuyinaako buki abula oluvannyuma lw'okugamba nti ye takkirizibwa kubeera nti akola ki awa ye eri omusajja omulala naye kyetubaddeko abaffe nze nzikirizibwa okuba nga nategedde nti Alifu oba Muhammadi yagenze wa Sumaya n'amwogereza Sumaya n'akola ki nakkiriza nze nange ate ŋŋende wa Sumaya Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yakigana mu riwaya za mirundi ebiri yagamba mu hadithi esooka ti la yabi'u ahadukum ala bay'ati akhihi
omumu mwetagulanga okugula kwa muganda bimaana sijja ku mudaala nenjija ku dduuka nensanga olamuza ekkanzu eno kaakati mumaze okukkiriziganya n'omusajja akakazi wakabadde kalungi kembadde njagala owadde okamuguza emeka nti 6 kale kankuwa 8 tekikkirizibwa ntegerekese tekikola ki tekikkirizibwa ekyo tuyita albayatu ala baya okugula kukugula bimaana tumaze okukkiriziganya ebbeeyi sinnasasula naye ebbeeyi tumaze ogikola ki 7 nange 7 khalas kakati ngenda okwetegereza lugoye lwembadde njagala nze nkwongeddemu emeka 5 kankwe 8 kale sikkirizibwa okujjako singa ngogamba neweekuba noga mbirese oba noŋŋamba seeka obadde akakanzu kano mbadde nkaaga nonga kala sikatwale kasasule awo nzikirizibwa era nabbi n'atugaana okuba nti nno twogereza ku kwogereza kwa muganda waffe hatta yada au ya'dhan okutuusa nga abirese oba n'akukkiriza mathalan singa ntegeera nti Muhammadi ayogereza Fatima nakkiriza sikkirizibwa kugereza Fatima okutuusa nga Muhammadi anzikiriza oba ye ne yeekuba ate era nga akakwakuliza akalala nabbi ke yateekawo bawulawo ke bateekawo nga nkakasizza nti okunzikiriza kwa Muhammadi takikoze mu mutima mubi waliwo oli ayinza okujja naga nti ine banne fulani waliko ki oba mwagala muwase simunzikiriza eyo toga nti awo yanzikiriza singa aba akukkiriza mu mutima omuki omulungi ekitegeeza obukwakuliza obulina kuba bubiri liro okkirizibwa okwogereza gwe bayogereza singa yamwogereza aba amulese oba singa aba akukkiriza nawe omwogereze ntegerekese abula ku sayidi y'omukyala tugambye nti y'omukyala akkirizibwa okuba nti awuliriza abasajja abasukka mu omu olwa hadithi ya Fatimata binti Qais bamala okuba nti nno bbawe afudde Fatimata binti Qais yagenda yawuliriza abasahaba bajja 3 Usama bin Zaidi naam Usama then ne Muawiya ne Abi Jahl abasajja bameka 3 bonna ne bamwogereza bamwogereza n'abawuliriza tekuliko gwe yawayiye naga kangede wa nabbi sallama mwebuzeeko bwe bannebuuza anga rasulullah ne wano omuntu omwala asobola okugenda wa sheikh akati wano omwala omugezi agamba nti nina baba nina gundi ne gundi bonna bakola ki banneetaaga seeko badde olaba ntwalaani abasajja bonna balina eddiini naye nabbi sallama yawa ensonga yamuga nti abijami akasente ayina naye musajja mukubi wona omufumbirwa togenda kuva ku muki mukubi mulimu abasajja nga bo baki nga bamanyikidde bakubi nanga nti amma Muawiya fasaluku mwavu talina adde 10 akali nonda era wano nno batugambira nti bwe babanga bazze okwebuuzaako ku bikwatagana n'obufumbo nga balina gwe bakwebuuzaako yogera hatta masaawi aho obubiibwe bukole ki tomubikkirira obuseera mugamba obubikkirira okugjako mweyembeera tomubikkirira lwaki tomubikkirira nti ogezaako kutandikawo mbeera nnungi egenda okutandikawo obufumbo bw'abantu abo bw'ogezaako n'okibikkirira omukyalo oli agenda kufumbirwa omuntu oyo buna ng'azimbidde ku kye wamuwadde ku magezi ge bamuwadde kumbi wakwese kyogera obubiibwe omugambe nti mbutuufu nti gundi oyo musajja mukodo nga bwe yagamba nti amma gundi ani Muawiya fasaluku muki mwavu takola kitavaako talina kavaako
amma fa ankihu Usama gendo wabuchi so mu mbeera bwetyo omukyala akkirizibwa okubanga awuliriza abasajja basukka mu naye ebbanga lyamala nga talina gwagambye nti ye ate nga neyiye esobola okujja mu mirundi ebiri nga kyesembyayo mukadde wange esobola okujja mu mbeera ey'okukkiriza ebintu bye omukyala bwakkiriza ebintu by'omusajja mu mbeera eraga nti amusiima tunakatandikirako inshaallah balina ebibuzo bingi bantu balina ebibuzo ne Uganda omuntu atwalayo n'ebintu ne babirya ne bamala ate ne bakyaza omulala bannaye tetukkiriza la nga babiridde essaayo babikkiriza naye taweddakiika nti ninyo n'owulira nti ate omukyala gye watutte kati bwekubanga okukkiriza ebintu bye sikukkiriza olw'okukkiriza kwekuliwa wallahi inshallah Allah atusaasire atuwe kuba nti tukola ebituufu ate atuzimbira amaka gaffe agatuteere mu baraka ne mu baana baffe ne mu bakyala baffe ne mu baami baffe na bonna betulinako obuvunaanyizibwa tusaba Allah bateere mu baraka ate atuwe n'empeera mu musomo gwaffe guno gwe tusomesa ya rabbil alamin. Naam sheikhna tukwebaza nnyo tukusaba buli